Omwami ne wanga yazimba ennyumba awalala okitegeera yazimba ennyumba awalala omukyalo yali she's free to claim it during that time nga bakyali bombi. So the matrimonial, my brother, it cannot be you can't contest it. Never ogenda mu court toji contestingirako ebikwatagana n'obufumbo amateeka ga Uganda ge recognizinga kuno obufumbo bwa mirundi 5 obusookera ddala tubuyita customary or traditional marriage. Omukyala akwanyudde obufumbo naye it can be legal nga bumaze okubeera registered at the Gombola kitegeera what you call sub county. Netubala n'obufumbo bwakubiri civil marriage. Civil marriage, that's ogenda mu court obe omulamuzi mukolaki ni mulayira. Now before that the customary marriage or traditional marriage is potentially polygamous. Bobanga owasiza omukyala oba omukyala akwanjudde wabo omuwasiza on traditional marriage, that means you as a man you are entitled, you can marry as many women as what you can. However, you are not allowed to wed any of them, because then you are shifting from polygamous marriage, from that traditional marriage into monogamous marriage. Because then they want to civil marriage. Now civil marriage is actually your government wedding but it's also monogamous. Now that's monogamous. One woman, one man. Is not contested. Then it will know from church marriage. Church marriage is also what? Monogamous. One woman, one man. And the church does it on behalf of the government. Then it will know marriage and Islam. You get it? Islam marriage. You woman what it is. Someone can marry 4 wives or whatever. Get it? They also now all the conditions. In my profession, of course, I deal with so many people, all conditions. Then we have the Hindu marriage. Those are the 50 marriages we have in Uganda, which are legally what? Recognized. When Ebintu Ebibye batuyitanga omukyala wali akola ki yavaawo na report ngani bamugobi akoze eki agenze. Mukyala Katende, Sarah, and to the documentations that we have, they are married. In fact, at first, long before I'm going to take it to Mani, I tried to Yamuasamuchi in Islam. But later on we found out that actually their marriage was civil. It was civil. That means omwami n'omukyala we nga bakyali bavubuka bakiziganya bakola ki ne batekinga that marriage, which is monogamous. I think omukyala wa she's a Christian or whatever. So in that case, when I came in around 1987, 86, 87, abantu abo ababiri omukyalo, she was very young girl. Maybe it could be the engagement of one of my eldest children here. Bali awo n'omwami nga bazimba ennyumba eyo. Ennyumba eyo temugiraawo mu kyonti eriko n'akani. But it was just a bungalow. It was just a bungalow. So later on, I think when they changed it, they bagala okola ki okugifuula a business house. Kwekongerako ebyo mwami Katende kwekongerako ebyo. But otherwise the house was what? A mere bungalow. But remember, these are 2 bafumbos. These are 2 married people. Era abaana abo babazaaliddeawo, abaana abasinga babazaaliddeawo. Kitegeera. Abaana bakuze, mwana omukulu, I think is what 30 years, could even be over 30 years. Kitegeera. So that is the fact. I know that is a matrimonial home belonging to that lady. According to the law, and the new documents bazituleetera balaga bantu bafumbirigana mu bufumbo obwa civil obuli monogamous. So eventually twalinga wano nga tuwulira enkayana entalo biki tumanyi this person coming in yagala simanya claiming this and all that kind of things that we didn't know. Ne munange ife ng'abakulembeze nga tunokola kyokuwulira, we don't take sides.
tuulira what is it and this naye kati omuntu waleta bwino kati awo when this person brings black and white something that is written then so eventually mukyaala gundi I think Sarah yolwakuba nti okusooka by the way after that baali bagifudde gundi hotel motel as you see ngebafunira sente ate nga baana bompulira nga abaana bayambibwa abaana bono mujanga bayambibwa nga bayamba they were good enough that abaana badde tebana buzibu tegera abaana bamanyi these are omugenzi what children nga bayambibwa babayamba they were paying that school fees actually they were paying school fees but later on when I think ebintu ebyagenda obubi oba omwami bwe yasalawo n'akola ki n'avaawo narelocating neyogoma because of maybe nga bwomanyi sometimes oyinza okutategeeragana wakati wo n'omukyalawo n'osalawo okoleki naye kino I think I caution younger people if you decide but also if you want to do something ngomanyi nti kino kinaavaamu ki either you divorce together but there was no divorce because the documents are there all that so eventually China power I think na taking the law yena asalawo kamandika amateeka gatusalirewo kubanga been here but been here for quite I came in 87 these people came in there and they were supporting the house and I know me and even my other committee members no boys bamanyi so basically era twalaba ku documents zaabwe nti ono bwe yafuuka administrator ebintu babigabana because we have all the documentation at least I was getting copies of the documentation babigabana omukyalo ono mbu bamwetaka eriri ekireka right now lyakozesa namunzo balimu nabateekamu omusenyu and all that n'abaana bane babawo ebintu byabo ekitegeera so naye lwakuba nti ono yayagala okujja whatever for whatever reasons but in brief ebintu byagenda mu kooti nesalawo mubwerufu mu mazima sigamba nti kooti nesalawo nti mukyala Sarah Katende nakooza is the owner of this property as it is a matrimonial home oba yatunze oba yakoze etya I think that hasn't been reported chair nga bakulembeze ebitundu ensonga ng'ezo amaaka n'ezikira nyingi nnyo era bwogezako statistically kino tulina kansala omwaka mufuna cases zingambikezo ekikambi ekyo omwana wange fun enough okujjako nti maybe my profession okujjako ne wano mu kyalo kyange village 18 but sinakuzifunako that's the only issue that we have had so far naye of course bweziri but as a professional person handling those cases are there yeah I think to me I would ask nti bwobanga omanyi nti surely omanyi ebintu ebimu tubitwala what can I call balata I don't know I can call it tubitwala bwebityo ng'owasiza muno electroni osazeewo nagamba ndowooza neetaaga okola ki okumoving away kitegeera naye ate at the same time muno gwewasiza omuzaddemu abaana kitegeera and I'll not be biased omuzaddemu abaana n'obudde bwe naye obumutwalira okitegeera and you move away and leave this person and you go and get someone else kati ono gwofunye olowooza nti akusingira ono okitegeera but if you have not if there is something that you want actually to be portioned out to your children abana bemulese mabega oba family oba kabe bana oba kabe goyagala atwale ku some of your inheritance then put it in writing naye according to the law of Uganda in matrimonial home newo wozigabye sebo teka de kukkiriza you don't give out a matrimonial home so ekyo baba niwo kukimanya olindi utoja niwa abamuzimbide kalina abamuzimbide etya kitegeera kugamba kitu yamba okufuna okumanya amateeka banga bwe twatumanya amateeka zino endolitu actually if anything
nze nandibadde ndowooza nti omukyalo oyo bwaba nga naako ki yandibadde eiza kubanga bwempulidde n'okuwulira nti noono omukyala omulala ono bwagamba ye abaana abadde abayamba ebintu bingi bagenda mukoti nebateeka abadde abayamba abaana bono kutegera despite fact nti naye bamuwa portion eye kutegera yabategekera so mbanga muwandiika ebintu it's better ne muwandiika ebintu nga biri balanced abantu babuulire nti bannange okay ono omukyala amacyaza na claims bufumbo bwa kikaki ofumbo obujja singa sharia ochege singa kakati bwotunulira okay it's a very good example look at it omukyala ono mukyala ani nantongo ne Sara ani ye mukulu Sara ye mukyala not mukulu mu myaka ochegera Sara ono mukyala kyali Sara mukyala mukulu ochegera ye first wife ye first wife